Ekitongole eky'entebeereza y'obudde ki Uganda National Meteorological Authority kyalabudde nti enkuba y'omulundi guno esuubirwa okubeera ennyingi mu bitundu ebimu eby'amasekkati ga Uganda nga Kampala ne Wakiso bye bimu ku byo. Bwe baali bafulumya alipoota eno baalabula nti ebitundu bino byolekedde okulumbibwa endwadde eziva ku bucaafu saako n'omusujja gw'ensiri olw'amazzi amakyafu agalegama mu bantu. Increased cases of malaria are also expected in most parts of the country. Diarrhea disease like cholera, dysentery are also expected. Bo ababeera mu zooni eno eya Nankinga ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe mu kitundu ekimanyiddwa nga Batabata baatandise dda okuloza ku bukambwe bw'enkuba olw'amazzi agakulukutira mu nnyumba zaabwe. Bano batubuulidde nti mu kiseera eky'enkuba obulamu bwabwe buba mu matigga era amalwaliro agabeetoolodde gajjula. Amalwaliro ga wano mu nkuba gajjuza ne gabooga kubanga abantu mubeeramu emisota, amazzi gennyini gaba makyafu, oluusi galeeta embwa, oluusi galeeta abantu, obwana obuto obugira mu mazzi, abantu n'abamu bafiiramu. Tetulina na kitwogera kuba n'ekisooka abantu tebalina ssente. Omwana agenda kulwalako mu mazzi gano, tolina na ssente zigenda mutwala mu ddwaliro. Akalwaliro kano akamanyiddwa nga Peer Clinic bwe bumu ku bulwaliro obutonotono obwetoolodde ekitundu kino abantu mwe baddukira okufuna obujjanjabi kyokka nako tukasanze kasaliddwako amazzi. Omusawo Mary Goretti Agwang gwe tusanze ku ddwaliro lino atubuulidde nti endwadde ze basinga okujjanjaba mu kiseera eky'enkuba kuliko omusujja gw'ensiri n'ekiddukano wabula oluusi abalwadde amazzi gabasalako ne gabalemesa okubatuukako. Bilharzia, cholera also because this water is carrying a lot of sewage, poo, wet pampers, so we are suffering a lot this place. Ebwayise mu Katogo zone ekisangibwa mu gombola y'e Kawempe nakyo kimu ku bitundu ebikosebwa ennyo buli nkuba lwetonnya. Ebyobulamu bw'abantu bano byeraliikiriza olw'amazzi agakulukutira mu kabuyonjo zaabwe kyokka ne gasaasaanira mu nnyumba z'abatuuze. Omwana tekimugana ye kyakulya kye kuba kigudde mu mazzi ate n'akijjamu n'akirya. Abantu batambuza bigere mu mazzi gano okusobola ate okulaba nga beerongoosa. Katufuna obulwadde obwo omusujja ogutatuvaako naddala ogwa malaria naddala nga diarrhea bw'abeera obw'ekiddukano kyekituvaamu buli kadde olwa mbeera eno ey'amazzi agatubaamu buli kadde konna konna. Wabula bano obuzibu babutadde ku bakulembeze abatakoze kimala okugogola emyala egisangibwa mu kitundu kyabwe. Senga babadde basobodde otufaako kino ekintu kirima ino okulongoosaamu omwalo ogwo n'ogusikasika amazzi ne gagenda omutuuze abasobola okubeera oke. Meya w'e Kawempe Emmanuel Sselunjojo ow'eddembe agambye nti ensonga y'ebyobulamu nabo ng'abakulembeze yabasukkako kyokka bakola ekisoboka okusomesa abantu okufaayo ennyo ku by'obuyonjo bwabwe. Weeyonje nalonkinga weeyonje mu Kawempe nga yo yakwogera bwogezi n'abantu kino tokikola kino kijja kuleetera kino kijja kuleeta kino naga nkoze ntya. Ani Walukatamba NTV Akawungeezi.